The Newsroom, where untold story is revealed. Kinzo ku happening encha kinzo ku happening mwaka gujja 2026 omuliro gwatandise mukama nandaga nti waliwo abantu abagenda yiwa omusaayi. Waliwo okuyiwa omusaayi kungi? Waliwo abantu abagenda kuyiwa ki omusaayi. So obunabi bwe nalaba mu State House, nalaba President Museveni ng'atudde ku ntebe, ng'entebe eriko omweso. Waliwo onagenda kuddako ekitono nnyo alina okufuga myaka 10 n'egyo. Omulala alina okuddako? Dr. John ng'akakazi nedda mze mukama ekyo tannakindaga. Naye nawe musumba nedda ebyo yakinabaawo Katonda akulage ebyo tebiriyo. olina osooka olaba tulinde bugembe bw'anaawasa osimbyewo ki. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. abagera maaso n'okubeera nga mutugoberera ate n'okubeera nga mutulaba ku Beyond the Newsroom. Yenzedde ni agenda maaso n'okuba nga nkutuusaako ensonga ate ez'enjawulo zonna nga ziba zigeze maaso n'okuba nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. Habari ya asubuhi, habari ya mchana, habari zako mwasibye mutya ne musiba mutya teera kansubire nti abasuze nti mwasuze bulungi okusinzira ku budde bw'olabiddeko video eno mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo abali mu Central, Eastern, Western, Southern ne Northern Uganda. Mwebalegenda maaso n'okubanga gye muli bannyinaffe ne baganda baffe, bakoddomi baffe, bakyala baffe abali wabweru w'eggwanga. Mwebalegenda maaso n'okubanga mutugoberera, most especially abaana abali ku kyeyo naddala Saudi Arabia bambi mutukoze bulungi nnyo nyini ddala. Mwebale tugoberera kwoteeka n'abo abali e UK, abaana abali e German n'ensi endala nno, naye most especially mwezo be bamu ku abo abasinga ogenda maaso n'otulaba. Mwebale genda maaso n'okubanga mutugoberera. Twali wano ne Pastor Edward, ebigambo ne biba bingi nnyo, essimu era ne zitukubirwa nga mpanvu kwegamba omuliro ne gunyooka era simanyi na kumanya butya bwagenda tunnyonnyola neno we tugenda ogenda maaso n'okuba nga tutandikira. Musuma nkwaniriza nate Beyond the Newsroom. Mukama yebaziwe. Abantu batulaba abali bweru abali wano mu Uganda. Nze Pastor Edward kuva mu Spiritual Purpose Gospel Network. Tuli awo nateto office yaffe eri awo nateto osobola tukyalirako. Next week tulinayo charity tugende mu bifo by'ekyalo eyo Luuka ne Busembatya ebifo ebibiri. So tugenda agaba ebintu ngoye, sukali, munnyo, sabuni, kawunga, osobola kuba n'engoye nga zakadiwa naye nga nungi namu osobola ziteeka wano ku office. Munaye muliyo abantu ku byalo babonaabona, tubasabira nga bwe tubawaayo koko. Tulina n'ezi crusade zigenda maaso kwetoloola ggwanga, tukyali wano ku ggwanga. Then I think by next year tujja kutachinga East Africa because wano ggwanga liganyiddwa mu byalo eyo kama yantuma mu remote areas. We go there and tukola crusades abantu balokoka, tulabye basamize nga balokoka, tulabye nga Mukama atambuza abalema. Wow. Mukama bampeera omukisa. Mukama mulungi ekiseera kyonna ate era tuli basanyufu okubeera nga tuzeemu okuba nga tukukyaza ku Beyond the Newsroom. By the way twasembayo okubeera wano nga twogera ku nsonga za Prophet Matayo ne bannabbi b'obulimba ababadde bafuuse abayitirivu ensangi zineeno musumba. Naye Prophet Matayo yavayo n'agenda maaso n'okubeera nga nkubira essimu era nayogera ebigambo bingi nnyo nansaba nkutegeeze nti mu byonna by'oba okola weesonyiwe erinnya lya Matayo ne mubuuza mulina obuzibu obuli masekati gammwe mmwe babiri nga bwetaaga okutereeza. Nangamba talina buzibu naawe wabula kye yasinga okubeera nga
amanyi nti temusinkanangako era temwegwangako oba mu kifo ekimu oba ekirala naye tamanyi lwaki omutambuliramu nnyo ne mugamba okay nja kubeera nga njogera nawe nansuubiza okufuna akadde okumukyaza oba oli awo abulira abantu ekituufu nti ebintu byabagamba si bikyamu naye wabula abamufuna bye bamufuna obubi so just njagadde tuyitirewoko newankubadde nga waliwo obunnabbi ate obulabika wulira nno ebyajja ebiri mu State House nabiki bunnabbi ki obulaga ku President Museveni agenda oba tagenda ebyo byonna nno tubireeta Musumba ku nsonga y'amatayo yo njagala just katini nnyo mulina obuzibu wakati wo naye nze Matayo simwina buzibu nga ye Matayo obuzibu obulinawo naki mwina n'obunnabbi bwakola ne Katonda gwasinza bw'olinako obuzibu ye tomulinako obuzibu lwaki omutambuliramu nnyo siina we mutambulidde kasita analekera olulimi lw'okutta gundi anaatera kufa gundi agenda kufa obunabbi bw'okutta awo nja kumuvaako alaga bulamu bwokka talaga kufa kati ate be yalagula kufa tebafanga ekyokubiri nze sitiisibwa Matayo yaŋŋamba asobola okussa accident leero Matayo nze accident zinzita nze nafaako nenzuukira kati sitya kufa yogerayo ekirala ekiri beyond okufa ekiri beyond okufa kubanga nze nafaako mu COVID for 8 hours ninkyazwako mugulu nenkomawo era n'okufa kulala kuli mu Bagalatiya mu Bible mu Bagalatiya 2:2 nze nafa ne Kristo nenziramu nenzukira ne Kristo so nakafa mirundi emeka mirundi 2 ate wenzo fayo ogwokusatu ne wenfeera nkomawo kati wekuume nnyo Matayo nga onzise ate nga nkomyewo ojja kutegeera nti wano nogana naye osobola omuwa ennaku nengana naye Musumba basumba ennaku zino nga mukaaye notiisatiisa si kutiisatiisa nze ekyasinga kunduma abasumba wano mu Uganda basirika oli ng'avuma Bible ng'avuma Katonda ng'avuma ne Yesu gwe naawe Matayo obanga okimanyi toyagala bakwogereko lwaki ovuma Yesu lwaki ovuma Katonda ate bakristaayo bakatoliki abamadini bonna Yesu bamumanyi naye ate gwe weeyita ki kwegamba gwe obuzibu bwowe buli ne Matayo kuvoola Katonda yes Katonda waffe kati nange naze kuvoola Katonda wo ate sinaba leero lwakuba tetuze kwogera kugwa ekisooka abantu kubalumya emitwe ekyokubiri ebintu byolamiriza n'ogamba gwe toli ku y'abazungu oli kuba Katonda ba Misiri beweesibyeko kitegeera so ekyo tekijja kuntiisa era tonkanga kubanga namba yange bulijjo ngisoma wano lwaki tokubiranze lwaki okubira bano office yange eri wali Nateete ya spiritual purpose osangamu omuwala mugambe nze nzije onzite njagala ogenda maaso n'okubaaniriza n'okubeebaza abagenda maaso n'okubanga mutulaba ku Beyond the Newsroom njagala obasaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno osooka ogimpereka like bw'ogiwa like ojjaba ogiwadde muliro ogukitambuza otuuka ku research n'omu mu ngeri y'emu naawe ate nasubscribinga nga gwe mulundi gwe ogusoose otulaba bambi sooka osubscribinga oleme kubeera ng'osubwa emboozi ennyuvu ze tugenda maaso n'okuba nga tusaayo Musumba tubadde mu kulonda wano eno mu Kawempe omuliro ne gunyooka nnyo nnyini ddala ate nga twagenda maaso n'okusembayo nga oŋŋambi waliwoko obunnabbi obw'enjawulo oba oli awo obuli mu nnyumba enkulu ey'eggwanga lino State House ne ŋŋamba nja kunoonyaako otubuulire ku bukiku obwo era nga waliwo ebiraga nti wandibaawo nnyo okuyiwa omusaayi naddala mu biseera by'omu maaso gye tulaga mu ggwanga lino abamu abayinza owulira ekyo bayinza okugamba ono omusajja nabbi wa bulimba oba sekalootera nga bwe biri ne mu Bayibuli byalimuko ebintu bwe bityo aso Musumba byali bitya
soka kubagamba kintu bwe kiti nti lwaki babuusabuusa nabbi abanabbi batuufu twogera kintu nga kituufu naye nga kiruma nze sijja kwogera gwe kyoyagala nkole ki gwe kyoyagala owulira yes nze nja kwogera amazima nga bwe gakoze eki nga bwe gali nkitegeera omuntu aba nga akyakula nga agamba nze nja kubeera president naye nga akyakola ki akula bukuzi tekitegeeza nti ali president naye kiba kitegeeza alibeera ne president Museveni naye bwe yali akula yagamba nga nja kukola ki nja kufuga eggwanga lino ate nayingira obuyeekera nekimutwala emyaka emeka 5 nga tannakola ki tannababeera successful so entebe eyo gye mulaba eyo bangi bagiroota kugituulamu wano mu Uganda bangi nnyo kitegeera so bw'obanga tonaba gituukako ng'oli mu struggle nga bwe mpulira sigala mu struggle weewaawo olulibeera lunaku oluusi olikola ki oligituukako okitegeera so obunabbi bwe nalaba mu State House saagala abulwisaawo nalaba President Museveni ng'atudde ku ntebe ng'entebe eriko omweso ogwo ng'aguzanyisa ng'azannya kati buli wazannya omweso oyo muntu n'amusembeza ayina amyeso gye gyazannya naye era ku ntebe yeemu nga kuliko manya g'abantu abo banna basuubira okuddamu kutuula kuki ku ntebe ate mu mannya ago ne Bobby yalabikiramu naye yali ku doosi teyali ku doosi esooka eno kubanga buli doosi yaliko erinnya edoosi ekola nga king kitegeera bino mukama yabimbikulira nga president azannya kitegeera naye nga ayina ngeri gyazannyamu bamu n'abajjamu bano bona n'abajjamu olwo zino doosi nnya zizasigala nga ziyimiridde ge amanya g'abantu bameka banna osobola tubuulirako bamu sandyagadde kwogera kukyankalana kukyankalanya njogeddeko omu omulala yali mutabaniwe kati bano balala babiri teri amumanyi temubamanyi okujjako gwe wekka nze mbamanyi nange sibamanyi omu alinga mwe si mukyala we si mukyala we ye president ayagala transitional power etuuka akyuse mu mirembe agende awumuleko mu mirembe naye ajja kusigala nga advisinga ono aliko ayagala asigale nga advisinga abazeeko naye kaakati okusinziira ku gwe awo abatakola bwakabaka bwe ngalinga ategeka okwesibira mu ntebe paka kankubuulire mbadde nkyanyonyola ekyali ku tebbo ate gwogenze kubuuza bewandibuuziza after anti kati genda mu maaso kuddayo ku mmeeza ekibuuzo kyange in quotation kati behind these 4 people nga kuliko abantu abalala basatu okitegeera egamba abantu banna ng'omaze kubasimba ate n'abasimbako bantu balala bameka basatu kitegeera nga kwegamba obanga nga mabega oba ga Bobby nga wali abantu abalala bameka basatu n'amabega ga MK nabo nga kyekimu n'amabega g'abaana ababiri benkisaagala kwogera nabo nga bali abalala kitegeera omuntu mukama nandaga nti plan ye president eri nti ku tebo ye
waliwo onagenda kuddako ekitono nnyo alina okufuga myaka mirala 10 n'egyo omulala alina okuddako then aveewo waddeko omulala ate ye wemeka oyo yesu ategeera bulungi Katonda teyakindaga bulungi emyaka gyalina okolaki gyalina okufugira kitegeera kakati mweso gwaguzanya n'obwegendereza singa aba edosi yagisembeza ate naddamu n'akutunuulira n'akuwa ebbanga n'alaba nga byokola tebiraga nti ojja kusobola kukulembera eggwanga alina n'akalaba nti tojasobola doosi addamu n'agisindika n'agizaako n'agiwa bbanga wano waliwo bbanga nti myaka 2 myaka 3 myaka 4 naye zona ziri zitopinze mu myaka 5 okujja mu maaso ofuna omukulembeze addako gwanaawa kiri mu myaka 5 yes kuva kati mu myaka egyo January eno mu myaka egyo transitional power wegenda kwapeningira ate ayagala ebeere peaceful ate wabeyo freedom weewaawo nze mukama yandaga nga abantu bacyankalanye nga beekalakasa nga president omupya aze esaidi etamwagala nga bakola ki nga beekalakasa nga bookya ebipiira nga tiyagasanyuuka naye baddamu ne bakakkana ne batuula ku meeza n'abantu ne beetereeza so obubaka mukama bwate bwe yabumpa nampa n'ebirala byesobola bagamba ebyekusifu about Uganda so ensi yaffe eno Katonda gimanyi era obanga babadde basumba nga oba banabbi nga tebabikulirwa ebyobuziba amazima balina okuddayo banoonye Katonda ku lw'ensi yaffe Uganda kubanga ensi Uganda bwetaba ntebenkevu n'ebintu byonna tebijja kutebenkera n'amachachi tegajja kola ki tegajja ba mu mirembe yes buli kimu kyonna tekijja kubeera n'emirembe kitegeera gotiisa so ebintu kati awo leetamu ebibuuzo byo byobadde ogamba kyembadde nkugamba otugambye omu ku abo mutabani we kyokka ate n'otugamba abakutte entebe emyaka 10 n'emeka n'etaano naye sigambye mutabani gwobyogedde anti ali omu ku abo ali omu ku abo tugeze yaze lwaki togamba wuliriza tugeze yaze bwe tutunulira lineage bweringa bwetunula tugeze yaze n'agattako 15 okwana mu 5 kikuba waliwo 5 emirala kikuba ogambye okukyusa obukulembeze buli myaka 5 ova kati buli mu myaka egyo 5 yes so gye myaka 5 plus giri eri gye myaka 6 ngambye buli within kiyinza okuhappeninga enkya kiyinza okuhappeninga mwaka gujja kale gye myaka 5 mu 5 oli mukubalaani president singa mutabani we yabazzeeko singa gibe myaka 5 mu 5 ekibuuzo kyange kyabadde nti president bw'abazannyo omuzannyo osinzira mu kwolesebwa ali mu kuzimba bwakabaka bwe obwakabaka kyeki obwakabaka bwe obwensikirano n'ota n'omwana n'akwata negundi for the long period of time kyengezaawo kugamba kati bw'ataba ye mwana we bw'ataba ye olwo waba wazeewo enkyukakyuka ey'omuggundu kati gwe obadde oyagala kibeere kitya nze sirina kwagala okwejeeza kwagala kubanga byonna Katonda yasalawo nze nagambye Katonda akuwa okolesebwa abula olina ebibuuzo ekibuuzo ku kibuuzo kakati kankubuzeeyo ekibuuzo kimu bwekiti emusumba ddamu ebibuuzo byange tobyebalaba kuba abali awo bye beetaaga omumanya mpozi okisembeyo ogambye otya okusinziira ku ebyo muzeeyi jjajja abaazimba bwakabaka tebuba bwakabaka oba n'entebe efuuke yabansikirano
teba ya bansikirano wabawo peaceful transition okitegeera kubanga kankubuulire kino olaba oyo muzeeyi yadde aluddewo yadde tetumwagala yadde tumwagala naye ajja agenda ajja kuvaawo kubanga mukyali bato mujja mulaba ng'akola ki kati ate ekirala kinjagala omanye abato baleka lindako nkubuulire kino bw'otagendera ku magezi ga muzeeyi muntu yenna wanaatuula ku ntebe nga aganye muzeeyi kumuwa amagezi oba kumu advisinga entebe tajja gimalako bisanja bibiri naye muzeeyi nkugambe singa ali lwakitula mu nteezi oba ekisozi nkubuulidde osubirayo muzeeyi ova ku ntebe eno ng'akyali awo nga mulamu ng'alina amaanyi muzeeyi akyalina amaanyi agatufuga nkugambe bwe nti katonda yakulaze yes ate owakanya ki katonda mwaboogera ne katonda mwogera naye mutya mufuna mutya okwokwolesebwa era tusaba munaaye ng'obeera weebase nedda nze bulinaku mbagamba nsula ku lusozi most cases nga nsaba kati gwe owokubira siliipu yo nze mba ndi mu kunoonya katonda wange nze mba nnoonya sente kitegeera na sente naffe twazinoonyaako naye tetwaliko bulungi naye bwe twanoonya katonda yenanyini buli kimu kitegeera sooka onoonye bwakabaka bwa katonda ebirala bikole ki kati singa simunoonya wandibadde ontuuziza wano oba onjagaza ki kati mba njigamba ki that means mukama aba kitaddewo katonda kitaddewo lwa nsonga nti nze gobeere munamawulire nze mbeere munoonye njogere naye nzije mbagambe byaŋŋambye kakati musumba omala okulaba awo bwotyo kiki ekiddako katonda kye yagamba ekiddako tugenda mu kalulu 226 omuliro gwatandise mukama nandaga nti waliwo abantu abagenda ayiwa omusaayi waliwo okuyiwa omusaayi kungi waliwo abantu abagenda kuyiwa ki omusaayi omusaayi guno gugenda ayika gutya guyika nga otuusiza ng'oli mu lutalo lwa politics togezaako okutiisatiisa abantu sinatiisa muntu yenna muntu yenna naye singa osobola n'okitegeera nti kati wano bali kumpi kuba tiya gas kaneetegule okitegeera osobola n'okitegeera n'ogamba nti wano bali kumpi kuba abantu batuuni kankole ki kanveewo naye buli wonooyambalanga ekiruyi kya sitaani gwe n'olaga nti olina amaanyi okitegeera nti gwe olina amaanyi ekiba kibe amazima sebo obanga tonazaala jakwesanga naye basingo wafuukidde ekizibu abasingo anti kubanga basingo mulina okwegendereza tofanga nga tozadde kitegeera oba ogenze yenna wasa olinze eki tewedefendinga naawe oli musajja mukulu okyali mu bikomando okuwasa tekuliiko myaka ulira tekuliiko emyaka olinze bwe mutyo bwe mwasibye pasita bugembe ku relationship pasita bugembe naaba wasa tuviire mu kkubo mwagenze ne mumusibako omakazi mu Dr. Jani oyo muduula simanya n'asobola kyaki Dr. Jani ng'akakazi nedda nze mukama ekyo tannakindaga naye nawe musumba nedda ebyo yakinabaawo katonda akulage ebyo tebiriyo olina osooka olaba tulinde bugembe bw'anaawasa osimbyewo ki tuteekewo sente bugembe taasibe nedda taawase nze Pastor Edward Mugisa leeta sente tuteekawo mekameka Bible tekkiriza betting nedda AWS sente ziriye kubanga nze nkusibye tagenda muwasa
okuwasa Jani nga ye tajja muwasa kati ddala Jani ebyo mukyamukirira byammwe bukyamukiriza pastor yatuyemu omukyala wa Lakijale yabagambye ate tanayogerako mutiye mukyala we naye agambye webale kubeera mugumu mukwano kubanga akaliro kano kadde kajja kwokya singa obadde munafu ne tumanyira ddala nti n'ebugingo bwe yatandika ne makula bw'atyo yamaliriza nga mumekese omukyala pastor Bugembe aliye yasalimu ka video kana akampere pastor Bugembe bannange Jani toyina bwe wekwasa pastor kiwala kito kitukula kirungi kinyirira kina buli kimu ate kyasoma ate na kigando naye kwasa gwanga onekwasa ki n'okusaba asaba musumba omwana mutwale fembaga wetu nine wona batoyagala kusondere ffe tujja kukaka sente zaffe bannaye ba Facebook ba internet in-laws muli luno ebyo musumbe byogamba mbu tonnaloota simanya tonnalaba ani yakuwa mandate okubanga igwala babuli ekinajja kale mukolereko erinnya Bugembe naye Bugembe agenda kuwasa Dr. Jani taliyo me am telling you agenda wasani Bugembe tasobola n'okuleeta muwala gwagenda kuwasa mu kamera kyogamba gyali asobola muleeta after nga bintu bitandise naye atugamba Bugembe yayimirira juzi di previous now n'agamba kituufu omuntu gyali era amudatinga era amukola ki fakati bw'otuleetera mu kamera ng'abamawulire yagala tukole ki kasita twalaba Dr. Jani ne tumanya nti pastor bulijjo ali abitukula ng'atudde naye awo kati ne mumanya nti ye mama wa kanisa kasita yamubuuza are you married ko Jani am single ko ye me too ne tumanyirawo tikawedde once the unlike Pauls do what they attract each other so Bugembe otujje ku Bugembe something otujje ku nabbi bagwanga anti gwe n'obunabbi bw'otugaye tonnalaba bwambaga ya Bugembe tugambye Museveni Bugembe sinamulaba tukalakata emyaka 5 tukaba 15 tukaba tukalakata myaka mingi ate otulo omuntu ongera nze sibongedde kati kirungi omanye kusinga kubeera nga oli off topic oba off curtain naye Bible eno nnungi yali nabbi Ezekiel aliani Mukama yamusindikira nabbi namugamba teekateeka ennyumba yo ogenda kufa so togenda kulama Kezekiya Kezekiya nabbi olwafuluma bwati natambula n'agenda n'akyukira ekisenge n'asaba n'agamba ayi Mukama taata laba bino ne bino byenkoze n'amugamba nkwongezaayo emyaka 15 kyokka te nenzijukira kali nti olunaku lumu mu maaso ga Katonda lulinga ki lulinga nnaku 10 kati awo tubala balamu yamwongeza ennaku mmeka olowooza yali emyaka mingi yamuwa obuwangazi yamuwa myaka 15 kati kubisaamu lunaku lumu nnaku 10 mu lunaku mu maaso ga Katonda so musumba oyinza oba olyawo nga walaba ebintu ebyo n'otaddamu bisabiranga muzeeyi ajja agenda addako abeerewoko ennaku 3 agende tufuneyo omulala owa wiiki nga bwe byali ku balule omwezi ogumu paka lwe tulifuna ate oyinza owangalayo ekisanja ekimu kankubuulire kino Katonda tayogerangako ebintu niye compromisinga asobola kukyusa kati oli mu kusaba oli mu kusaba akyuse ye kambuze kikuli mabega kikuwaga lwaki oyagala nnyo president akyuke enkya oba aveewo enkya nze obuzibu bwange si bwa muzeeyi kuvaawo oba kubeerawo none of my business okubeerawo kwe n'obutabeerawo kwange nate wabula bw'aba agenze kirungi naye okulabako ku baana abakuzizza nga bakola ki nga bakulembera era n'abagamba muzzukulu oba mutabani nedda twakolanga bwe tuti ne bwe tuti kati kola bwoti ne bwoti omanyi
Musumba kankubulire kano teri kintu kisinga kunyuma mu bulamu nga kubeera nga okuze mu myaka ngo ina mwaka senteko nodda mu kyalo n'otuula n'olinda abaana n'abazzukulu bakuleetere kacyayi kati bino byonna obivuddeko oli mukubulira President Museveni just nkubulira gwe nti teri kanyuma ngaako era ekitukweza ffenna okukola kwetegekera myaka gyaffe gya bukadde nti owaaye bwe ndiba nkaddiyeemu kontuula eyo abaana bampe kacyayi nyweko abwendabe bigenda mu maaso mu ggwa Katonda nandaga nga waliwo abantu abaagala entebe wano mu Uganda kufa bufi then waliwo abantu bebakaka bukasi yes waliwo abajagala n'enkya mugamba mudagikekuwadde ajagalirawo naye waliwo bebakaka nze kubeera president banna sibyagala naye ng'ate busobozi babulaba mu ye okitegeera so kubeera president buli muntu yenna ng'asazeewo asobola buli muntu ng'asazeewo naawe nafuya nnyo ntebe yabwa president ntya buli omu asobola yes nga waliwo n'abatasobola afuga maka gaabo tikati kyevula nange nakugambye kikuganye kwasa kyeki kubanga katataawo nawo nzizaawo esaidi yonkukubemu waliyo n'abatasobola afuga maka gaabwe kyevula ne bayibuli yagamba nti omuntu atasobola maka ge naye gwomanyi abakyala abazibu n'obuweereza tabukola ki omanyi abakyala abazibu omanyi abasajja abazibu kati otegedde bizibu kati ate atukulembera ffe ffenna abangi nindako ani gwoliko nedda ogambye otya ani oyo gwoliko ogambye buli muntu yenna asobola okukola ki kati gwe tosobola okulembera eggwanga kibuzo kiri tosobola nange nenkugamba nga mulimu n'abatasobola kukulembera maka gaabwe kati nga ate nga bayibuli etugamba nti atasobola kukulembera maka ge n'obuweereza tabukola ki amazima gali nti omaze n'okyogera nti edda Bobby bwe yali Bobby ng'ayimba yalina ebiviiri yali mulasita anti ndeeta kiri kyogambye ekyatasobola maka nedda sikyali omuntu yasobola obukulembeze yes obuvunanyizibwa the way you present yourself naye Bobby kuva ali agenda kuba MP nga tanaba n'okwesimba ku gundi enviri yakola ki naye kanko yazisaleko nkyagezaawo kulaga nti Musumba kano tukajjewo mugyewo mentality egamba nti omuntu aba n'enviri aba muyaaye aba musiru aba atya oba biki nedda Musumba enviri sigini lindako nkusale lulimi ebigambo edda Bobby bwe yakozesanga ng'ayimba golooza byakyakozesa ng'akuba campaign emirembe gikyuka ate ebimu bikyalimu era omusanga bulungi n'akubongako kyali boyo ogamba kinaakubongako yali akomye ate olaba ne muzeeyi yennyini omuwagalwa President Museveni ayimira n'agamba bakyali bange abaana b'omugeto mugamba mutya abaana b'omugeto mbalamusaako muli bazzukulu bange mbagala nnyo nange ndi wa geto ngezaako okugamba nedda ngezaako okugamba ekyo kirina okubeera ng'olina okulaga envirizo zinakulaga obuvunanyizibwa bw'oli osanzeeko omuntu mu parliament oba mu state house ng'alina gaviri g'abalasita tuve kuyawa ne Uganda parliament nyingi ngambye ate ffe tuli Katonda tulaga bya wano wabanga olulala tujje tukole bya America naye tuli ku bya wano mwati ekyo kyabakwata mu mentality yamwe mugamba omuntu alina enviri tabeera presentable taba muntu wa buvunanyizibwa abeera gwolabira ddala nga ali presentable nnyo nze nfa nnyo ku bwongo bw'omuntu okusinga ofa ku ndala lwaki yazirekako lwaki yazijjako yamanya abantu banna Uganda abamu bwe mutyo naye bannaye okay kati ono ye mundekere mwesobolera Musumba tosobola nina n'obunabbi bwe Mukama yandaga mukyala we obwani wa Brown owani ewuwo Musumba vana sibye no byenna bagambye kato wakana obunabbi wachi shia
soda musumba waze kuba basingo lero nedda kati mukama kundaga mukyala wo kibi toyagala kale mu describing mu comment section wabaye gwewe typing ogambe tsebo jango none nga bukyali genda maaso genda maaso obayagala abikukalireko kasangambe go one message ngenda kubira matayo genda maaso yandaza mukyala wo nga wa brown mpulira nandaga nga muina omwana nga waliyo omwana nga mwana wo ng'akwagala nnyo ng'agamba dadi mu bufunze kyoga mu bufunze oba n'owasawasa omwaka guno mbadde manyi ogenda kawanga mulambo olina gwe wazaala ebbali gw'otayagala alaga mgaine musumba nze atamanyi kigambo omukazi we kitunula lwaki owemula tuddeko mu bayibuli mu Bassekabaka ekisooka mu Bassekabaka ekisooka 17 bayibuli eraga bulungi nabbi Eriya bwe yali alagula nga kabaka yali avudde katonda mutuufu ng'aze ku katonda wa Jezebel omukyala we katonda Jezebel Jezebel yali mukyala wa kabaka Ahab then katonda gwe baali basinza bamuyitanga Bayali okitegeera so Jezebel mulogo kituufu yali mulogo mu biseera eby'amaanyi era eyo waliyo omukyala afugira mu nsi y'ekizikiza bamuyita Jezebel era kyo kya Jezebel kikola ki kireeta obwenzi Jezebel yakulira bakaba bumalaya obwenzi obukaba obuseegu then n'emyoyo gino bino byolota bi spiritual husband ne spiritual wives obanga walotako yes Jezebel ina mission y'amaanyi asindika misambwa gye jojowulira nti webase nowesanga ate mbadde sina musajja naye ng'abo badde mu kirooto twakulaba tugamba ebyo birooto binyogoga wet dreams wali okifunyeeko bagamba buli tolimba wana kifuna hondo ozo bamundi nga gumunga nakatandika okuvuka naye kati nsaba nnyo lwakusatu Sunday siva mu kanisa newange okay kati Jezebel watyo bwali anjagadde kunyonyola then katonda wa Jezebel bamuyita Bayali kati Eriya bwe yagamba kabaka n'alemerawo kabaka n'agamba yetajja kusinza katonda yatonda eggulu n'ensi so katonda ono n'anyiiga n'agamba Eriya eyo nsi gikolimire emale ebbanga nga tefuna ki enkuba yes n'agikolimira bwe yamala gikolimira katonda n'agamba Eriya n'amuwa akagga n'alagira nga binamuŋŋona bireetenga ki emmere akagga nnyama n'omugaati okitegeera kati paka Eriya bwe yatambula n'agenda ku mukyala namwandu era byebimu njala yali nyingi bantu nga bafa naye nga Eriya ye teyafa n'omuntu yenna yamuyamba teyafa lwaki katonda kiseera bwe kyatuuka n'agamba Eriya genda osabe ku lusozi osabire ensi kubanga ndabye okukaaba kw'abantu abamu abatali basinza Baali nga bakola ki nga bakaaba naye nga tanaba akikola waki ekyaliwo Eriya ya challenginga katonda wa Baali yagamba bali bakole ekyoto kyabwe nabo bakole ekyo buli omu ateekeko ente ennume eno buli omu ayita omuliro kuva mu ggulu katonda ayanukule n'omuliro ne bongerako amazzi Baali basaba paka kutuuka lweggulo nga katonda waabwe teyabanukula naye oli Eriya n'ayita omuliro n'abagamba mwongereko n'amazzi mangi ne bawongera pipa z'amazzi Eriya n'ayita omuliro ne guva waggulu ne gwokya ki esaddaaka
kiki kyendese mukyo nti katonda woli gwe basukulumya katonda gwe babibiita katonda gwe bapraisinga nnyo ne banyonyogera ne bamunyonyogera nnyo oluusi abatakula mazima lwakuba bamusiizeeko akazigo katonda n'agamba Eriya ate bannabbi 450 abaani aba Jezebeli aba Bayaali era bonna n'abatta kitegeera kwe kumugamba agende ku lusozi asabe enkuba ekole ki etonye era bwe kiro kyali kuba netonya kiki kiri mu kyo nti sometimes abakulembeze olina okuwuliriza eddoboozi lya Katonda okuyitira mu bannabbi oba mu bantu ba Katonda kati musumba nga tumaliriza watugambye nti ebimu ku ebyo birabika mu mwaka mu bbanga linene erijja as in future kwe kuyiwa omusaayi okuwa ekitalo nalaba kitabo kya musaayi nga Uganda ekituddemu kati okwegayirira Katonda n'angamba nti gamba abaana bange abavubuka beewale ewali obubi ontegedde beewale ewali ki ewali obubi so that omusaayi gwo guleme kola ki okuyika because namwegayirira nnyo ne mugamba let it not be like that you can change because Katonda akyusa kuyitira mu kusaba musumba I think next time bwe tuliba tu meetings tugenda kwogerako ku bunnabbi bwafuna ku parliament n'ababaka ba parliament nga bamu ku abo batandise okugwa n'ebirala bingi nga tugenda mu campaign kubanga bingi abantu bingi bye bakola okufuna that spiritual power n'ebintu ebirala n'obukulembeze abamu leadership babaako gye bazijja ate abamu nga bakkiriza oliawo ne bafiirwa position zaabwe abamu ne bafiirwa obulamu bwabwe so olwo obunnabbi obwo tujagera maaso n'okuba nga oba oliawo bwogerako era nga tubuwa abantu olulala so mbadde nkusaba in brief note to summarizingeko ku bunnabbi bwa president ne state house nga bwe wabufuna tumalirize show eno kyensobola gamba President Museveni nti noba nga toŋŋamba nga oba tetwogeranga naye nze Mukama already yabindaga nti obudde bwo butuuse era oli mu kweteekateeka naye nandaga nga toyagala kuvaawo wasigalewo kavuyo kubanga eyo ntebe buli omu agyetaaga n'abantu bennyini abali mu state house yo abamu abeefula nti bakozi bo bagyetaaga n'abantu abali bweru bonna bakola ki bagyetaaga ate yo opposition egyetaaga nnyo n'okusinga nga bw'okimanyi nkitegeera so kyensaba nsaba omwoyo w'amagezi akutuukeko kubanga buli bw'okita bubi ojja kuleetera abantu okufa naye buli bw'okita bulungi mu politics oba oli awangudde n'olaba nga awangudde n'omuteera amazima tujja kuba n'emirembe oba oyo gw'otadde ku tebo gw'oleeta ng'ajjidde mu mazima oba mu kalulu oba mu kinga abantu bakirabye kibadde fair kubanga it is a game politics is a game oli bwakuzanya kazanyo ke n'akuwangula aba akoze eki akuwangudde so we are praying ngaffe abasabira eggwanga Katonda basitudde abato tetuli bato nnyo naye Mukama atulaga bintu bingi ebyekikulu omanyi abantu bamu babibuusa bakulembeze bamu babibuusa bapasita bamu babibuusa naye ffe Mukama atulaga binaatera kutuuka so we are praying for you, we are praying for the oppositions, we are praying for the security kubanga security opposition we bagenda kubeera kuyikira omusaayi so may God lead you Mukama akulembere era namwe opposition Mukama abakulembere era abawa amagezi steps zemukola zireme kubatisa aba security kubanga security ye ne president wabanga taliwo buli wokola wrong step esobola kussa so I'm praying God to give you wisdom mokole what we call best steps, not even good, not even better, but the best steps. Mukama abampeera omukisa
mwebale nnyo mwebalire ddala. Enamba twagisomye, enamba y'okusabirwako yeeyo 074 18 22 then 41. Eyo ogikuba ng'oyagala kusaba oluusi kusupportinga mu charity oba kukole n'ebintu by'oyagala kwebuuzaako ddala mu bintu by'omwoyo oba olina obulwadde bw'omwoyo bw'oyagala kusabirwa kubanga oluusi tutambula mu mayumba g'abantu nga tusabira abantu. When they invite us we go, I come with my team, we pray for your home. Obanga waliwo ebizibu tuleka nga bigenze, obanga waliwo ddogo tuleka nga tuligobye, mayembe mizimu misambwa byonna tubigoba, n'abalwadde endwadde z'omwoyo byonna tubasabira ne batereera. Mukama akumpeera omukisa. Mu bulamu bw'ensi eno buli kimu kisoboka okubeerawo, naye Abaganda bagamba nti nsi egula mirambo nga temuli gwa mwanawo. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.